naye bagamba kigozi esawa yonna. Nze kanzikirize bankomerere olw'Abannayuganda bonna. Do you know the man? I don't know what you mean. Chicha Otegeza. What do you mean? Have you met him? Have you interacted with him? I have not. You seen this I have never met Bobby Wine. But I have seen him at a distance. By the way, sagala people to misunderstand me. Bobby Wine is among the few Ugandans abakoseza environment government eno jetaddewo n'agikosa bulungi n'agaggawala. Yes, ate owulidde ne music industry nga Bobby Wine tannayingira mu politics. Okimanyi Bobby Wine akusinga obugagga? Yeah, nkimanyi bulungi. Akusinga obugagga. Yes, he's richer than me. Environment mwabadde akusinga obugagga. Na mu environment ni emyaka gyegyo. Anti munnaye buli muntu abeera n'opportunities ze. Kati ye opportunity ye eri mu music industry. Agenda ali n'akuba ekivulu n'asolooza ne weekend eri n'afuna sente. Kati sitosobola kugamba nti ate tekitegeeza nti waba nsinga obugagga nti agenda kunsingira ddala. Chance eyinza okujja n'emuyitako. Abaganda bagamba nti ennaku z'omubbi zibeeraana. Kakati essaawa ebigambo bye twayogeranga ku Ssaabasajja Kabaka lwe yali mu ggwanga erya Namibia bwino wenkomeredde amaze n'atuuka. Ssaabasajja Kabaka amaze n'akyatula n'agamba nti bannange, bantu bange, abasajja bampamba. Wuliriza, bantu bange abasajja bampamba. Obuganda abasajja babuwamba. Era ng'ono asonga mu muntu omu, Katikkiro Charles Peter Mayiga. Kubanga ebintu bino twaze tubyogera enkya n'eggulu okuva Ssaabasajja Kabaka bwe yalwala. Kati ogenda biwulira nga bw'obirabako otya ensi eno nti ebiyita waggulu otega wansi, ebiyita ekiro ne Kabaka yeetika. Gw'olaba ng'omuntu ekiro afuuka engo. Bigambo bya nnaku naye tulina okubeera nga tubiwuliza. Bangi abadde bayisaamu President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo amaaso era ng'ono tebamanyi nti musajja professional boxer owa ddala ddala. Ebigambo bino tuzze tubyogera nti Mukama Katonda asobola okugaba talenti naye kisinziira aziwa baani. Era mujjukira mwenna nti Bobby Wine ono nga tannaba kubeera nga afuuka president naddala okuyingira mu byobufuzi 2016. Ono Bebe Cool lumu yamwerijjako ne mu kisawo ky'Ennakivu n'amukuba engumi yali emutonziryanga bw'atyo Bebe Cool n'afukamira ku ttaka n'afundikiranga n'okugulu kukyuse bwe yagwa bubi era n'atwala n'emisango egyo mu kkooti n'awawaabira President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo n'afundikira ng'omusango Bebe Cool gwakoma mu kkubo nga tewali amuwolereza kubanga yali atankudde. Kati mu mbeera eno byonna ogenda kubeera nga obiraba. Kyokka nga Mathias Mpuuga naye agudde ku kyokya kubanga ono mwenna mukimanyi nti yafuuka kikonwa, yafuuka ekisekererwa oluvannyuma lw'okubeera nga yabba ensimbi ey'omuwoomusolo. Kaakati ono mu kwekaza okwekyala ennyo n'afuuka wa NRM emisana tteke n'atala okubeera nga apepeya naba NRM. Ono n'ava ne mu kibiina ekya National Unity Platform abantu abamuwa obwesige n'alabika nga abavaamu abalyamu olukwe. Kaakati nno kyaguddeko ogenda kubeera ng'okitegera. Kyokka mu ngeri y'emu nakugamba nti Honorable Derrick Nyeko yasinzira ku mukutu ogumu n'ategeeza nti mu gavumenti ya Mwami Museveni tulinamu bambega. Ng'ovudde ku bambega bano aba bulijjo tulinamu ne bambega ab'amagye abali waggulu ku ttoopu oba olowooza nti byakusaaga. N'agamba nti bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda oluusi ebyandituuseeko naye olw'abambega baffe tusobola okubeera nga tubisimattuka n'okubeera nga tubidoojinga ne tubeera nga tubisimattuka. Kaakati nno bigambo bingi byogenda okuwulira wabula nga sinaba nga nkutuusa evidiyo sooka ogimpere ekigalo omanyi tutambula n'omulongo waswa omuluuta nsozi. Era mukwano gwange kandaleka ne President kulage nti yali bookisa ebyaddala bwe tuvaayo tweyongereyo mu maaso. Katandike bwe tuti bangi baalowoozanga nti bwe twabagambanga nti President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo oyo bookisa awedde emirimu era professional. Era ono yakubako ne ku Bebe Cool ekikonde kimu Bebe Cool n'afukamira ku ttaka. Bangi bawakana. Kati kansooke kulage ku katambike katono nnyo ono ng'ali migwamu nnyini okakase nti omusajja talenti talina emu yakuyimba bw'ayagala nadda ne mu bikonde era aba muzibu ddala. Era ono yali mukubi wa bikonde ebiwedde emirimu tomwenganganga ng'olowooza asaaga.
enteekateeka za Katonda tewali asobola kubeera nga aziwakanya kubanga abantu tubalabye bangi nga bafuna talents naye ne bazikozesa bubi. Kakati Mwami Kyagulanyi nga bwe nkulazeeko bwe nkusampolinzeeko eyo y'emu ku fight ze yaluwana eziri professional kubanga amateur boxing omuntu ayambala ebikofiira ku mitwe oyo abeera amateur. Buli gw'olaba nga ayambadde ekikofiira ku mutwe oyo abeera amateur boxing. Naye kakati ba professional tebambala nkofiira ku mutwe babeera mu ringi ng'emitwe myerere bambadde gloves. Kakati no Mwami Kyagulanyi yavadde nga professional boxer era kyova olaba nti bwe babalumba mu parliament yagezaako okubeera nga yeerwanako naye nga bomanyi nti abasajja baali bangi bwe bati ne babasinga amaanyi naye ng'omusajja mukubi era asuulira ddala era lootamutambaala ng'olaba weitiye eringa entonotono naye muganda wange ava akazito kotenza kubeera nga osobola okutegeera. Kakati nno nga bwe nkunyonyodde oli ku AKTV Media Uganda nange AK Master mabega w'omuzindalo waliwo omukyala gwe natandise naye ow'amagye ono nga y'omu oba oliawo ku baavuddeyo ne boogera ku nsonga ezigenda mu maaso ku ggwanga Uganda naddala wali eri ku nnyanja. Abavubi bangi bakaaba bangi bakubiddwa amasasi ne battibwa era bangi tubalabye nga bafiiriddwa bizinensi zaabwe kyokka nga bangi tubalabye bafiiriddwa oluusi babakwata n'ebyennyanja abasajja bakutte n'ebyennyanja ne babitwala bo ne babitundamu ensimbi ate bano ne basiba mu kkomera ng'abavunaana okuva ebyennyanja ebito. Kakati nno njagala nsooke nkulaga omukyalo ono kubanga ono y'omu nakugamba nti omuntu yenna essaawa eyo bw'abanga ayogedde ekigambo ekigatta ku nkyukakyuka oba ku muntu wa wansi tufuba nnyo okulaba nga tukireeta okiwulirize wabula ne bw'aba si munnaffe naye ng'avudde message yonna eraga nti munnaffe waakiri tugenda ne message eyo omuntu nga ye ne tumuleka kasitaba nga tulaba tali ku saidi zaffe wabula njaga nnyo tunulire omukyalo ono nga bwe nakunyonedde mu ntandikwa nti Honorable Derrick Nyeko ow'Emakindye East yavayo n'akakasa ensi naga nti mu Mwami Museveni mu gavumenti ye tulinamu bambega bayitirivu nnyo abatuwa amawulire bingi eba bigendo tutuukako naye amawulire ne gatutuukako bambega baffe nga bakoze era bano abamu kubo bajaasi ate bakulu nnyo mu magye mu regimu eya Museveni. Kakati nno Honorable Nyeko yategeeza nti bingi bye mulabaawo oba oliawo ebigenda mu maaso naye ng'olumu bigenda okugenda mu maaso nga twabitegedde dda era ebimu tugezaako n'okubidoojinga ne tubivaamu nga tumaze okubeera nga tubitegeera nga bambega baffe maze okubeera nga batubuulira. Kakati nno njagala nnyo tukwatagane FMB tugende omukyalo ono akatambi kano kaluddemuko katono nnyo naye olina okukawulira kubanga okeetaaga ensi yaffe ebigambo bino bikulu ddala ate tukomewo. Naye bagamba kigozi essaawa yonna. Nze kanzikirize bankomerere olw'Abannayuganda bonna. Naye neesirala mwebuuze bwe navuddeyo bbawo ennaku ebbiri abasutuse mu palamenti baabwe mwetegereza ensonga eyo. Olaba n'oyo wa Nuupu n'avaayo n'alwanirira abantu be. Ate abanne nabo ne bawakanya ate bagambeko bakama bweyo beetereze. Tuli wano okulwanirira abantu tetuli wano mu politics. Ennyanja bagijjeemu ebyobufuzi tutambuze ennyanja yaffe bulungi. Webali bampulira era kati abamawulire awano bikwati bulungi. Atereze sibawa kamera tukolera abantu bonna si muntu omu oba babiri. Nedda bino tubyogera mu bulungi nga temuli byafuzi. Ennyanja yaffe ffenna mugijjeemu ebyobufuzi lw'olusuku lwammwe mwe mujja abaana school fees. Twagala
baabwe nabo bagende basome batuule mu palamenti ng'abalala. So mbasaba temukiteeka waggulu nnyo mukakkane. Tujja ate kati waliwo bali abeeyagaliza. Ennaku ebbiri tezigenda kujjawo nnyanja eno. Ebintu bino bali bikolako. Minisita ogwe we bagamba eri nti awa ebiragiro mpe byange tumanyaganye. Barema twawukanya zezo politics zembagamba cheap politics. Yavuddeyo atya minisita tamanyi n'alangirira ate minisita nga yasiba. Bintu by'abantu bayisawo ebyabwe naye mugumiikirize buli kimu kigenda tereera. Neyanzeege mwebale okutuuliriza. Kakati nno akasattira ak'amaanyi kamaze dde okubeera nga kalabikawo kubanga ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda mwenna mubiraba. Envumbo nnyingi zizze nga ziteekebwa ku bantu ab'enjawulo naddala mu regimu eya Mwami Museveni era n'abalala bangi tubalabye nga bagobwa mu mawanga ag'ebweru ne batikkibwa ku nnyonyi oba kiyite deportation ne babadipotinga ne bakomewo Uganda naye nga bano babadde bantu bamaanyi nnyo. Ba ambasada mwenna mwalaba omusajja ambasada w'eggwanga erya UAE ne badeputy be abaatikkibwa oluvannyuma lw'okufuula ofiisi ya ambasada eri mu ggwanga erya UAE mu kibuga Dubai ne bagifuula mu kasino. Kakati bano bakontana n'amateeka ag'abadiplomati oba agafuga abadiplomati. Kakati bano ne batikkibwa ku nnyonyi ne bakomezebwawo e Uganda omwezi oguwedde. Kyokka nga twalaba n'omukyala eyatula mu ggwanga erya Canada ono ng'akiikirira eggwanga Uganda olw'okweyisa ebitajja ku pate ono y'omu ku baatikibwa ku nnyonyi ne bakomezebwawo e Uganda. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso abantu bangi bazze babiraba era ne bakyusa enneeyisa yaabwe n'ebikolwa byabwe ne birabika nga bikyuka. Kaakati nno envumbo ezisembyeyo ze zitudde ku basajja abapoliisi ba Uganda atali omu abatali babiri abatali basatu wabula nga bakwata mu bana. Kaakati bano bateekebwako envumbo oluvannyuma lw'okubeera nga bannayuganda bangi abazze nga bakomplaininga nti abasajja bano bazze balinyirira eddembe lyabwe era obutambi bungi nnyo obuzze nga busaasaana naddala ku mikutu emigatta bantu ng'abasajja bano abapoliisi batulugunya abantu b'abasajja bano abakuuma ddembe era ng'abantu bano bennyini abakwatibwa be bavaayo ne boogera ebigambo bino. Kaakati nno amawanga eggwanga erya Amerika bali kuteekako envumbo. Kaakati nno bwino ono amaze okubeera nga azuuka. Si Amerika yokka wabula waliwo n'amawanga amalala agabagayigidde okubeera nga gwe gagenda kubeera nga gakunyigiriza mpaka ku kisenge era amawanga ago agatambulira ddala ennyo n'eggwanga erya Amerika oba omaze okubeera nga mukwano gwange ogudde mu nvubo yaago. Amawanga gano kuliko amawanga nga Bungereza, kuliko amawanga nga Australia, kuliko amawanga nga Canada n'amawanga amalala. Kimaze okubeera nga kizuuka era ne kyerambika lwatu nti abasajja bangi abateekeddwako envumbo kaakati bakabatwawa nga ntulege kubanga omu bwakuteekako olw'omanyi omaze okubeera nga owooma. Njagala nnyo owulira ebigambo bino abateekeddwako envumbo bangi bavaayo ne beekaza naye ampuliriza kibeera kibasiika nga kibali munda nga muno n'Anita Amongo mukyamuliira. Bwe baba bakumako visa ya Amerika bw'osaba ye Canada abakanada bakiraba bw'obalimba bakiraba bw'ogenda ku American Embassy n'obalimba nti Canada tekummanko visa Amerika baba bakirabye edda. Kati waliwo the 5 countries ez'Abangereza ozimanyi? America, Canada, Australia, New Zealand ne Bungereza ezo ggwanga eri emawanga agataano America, Canada, Australia, New Zealand ne Bungereza ggwanga eri bona beerabanga Bangereza. Omanyi mu America wali Abangereza ya 22%. Gwe kimanyi king wa Bungereza ye king wa Canada. Bw'otuuka Canada weebaga the king of Canada tomanyi nti weewo Bungereza. Abaali bageze ku Australia obeera mu Australia baga the king of Australia. Naye boogera ku Bungereza. Abaali bageze ke New Zealand baga the king of New Zealand. Kumbe bagamba boogera we Bungereza. Insi beerabanga ensi emu. Sanctions to America okuteekwa sanctions tukizanyisa kankuwa ekyokulabirako. China ebadde bafungamyeko nga yeefudde kirimaanyi wano. Ne bagamba China eno
nga naturally si bagezi lwaki bayiti musenyo mu technology ti abaana bawe basomera eno mu nsi zaffe ttaano ne Japan ne South Korea ne batwala amagezi gaffe nti kati okuba wangula mu phase eddako omanyi waliwo technology ayaze artificial intelligence ne quantum physics kati okuba wangula mu phase eno eddako tuba denying okusharinga n'abaana baffe amagezi mu kibiina aga artificial intelligence ne quantum physics China badde twale Canada buli mwaka abaana emitwalo 5 okusoma bakyaliyo bakyagenda kakati babataddeko envumbo kati ola visa zo okusoma tezikyali nnyangu sigenda n'osoma n'abaana bawe mu America n'otwala amagezi go ne China oba wano gy'oba obafungamako no tebaagala quantum physics so oba kuteekako sanctions ezensi zonna eziri mu kinywi kyabwe zisobola okuteekako eryanyi naddala ne NATO kubanga sanctions zabyakwerinda kakati nno amawanga ago kasiteri muli ku mavisa kakati ne visa endala ez'amawanga agasatu amalobana obeera maneya ne emye kubanga bali abasajja bakola system zaabwe nti America bwe kumma visa bono yayano gende Canada bajja kugamba nti America yakumma ne waffe toleeta ambaliga kakati munkola yemu n'amawanga amalala agamenyeddwa era nga bw'obitegedde kakati ate ne baba kutaddeko baani oba giyite natti oba envumbo era mukwano gwange mpuliriza amawanga amalala mangi kussa amawanga ga European Union mangi geegatta ku nsonga eyo agakkiririza mu ggwanga erya America ne gabeeranga naawe ate gakuteekako ekibaati kakati nno ng'omaze okubeera ng'otegeera ebigambo ebyo waliwo omusajja amanyiddwa nga Mathias Mpuuga de Mapuuga ono yavaayo gye buvuddeko n'alumba pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ono n'atandika okusomasama n'ebigambo mbu be baamuleeta mbu era baali bamanyi mbu si munnabyabufuzi mbu ate bo ne bakkiriza abakulembere afuuke pulezidenti ng'ate si munnabyabufuzi kubanga abasajja bano baazannyanga politics nga bannabyabufuzi wabula nga bano tebaweereza bannayuganda kati bwe balaba mwami Kyagulanyi ne balowooza nti kifuuse kyakuzannyisanga abaana abato bamufuula nte y'abaana nga balowooza nti kyalabika kungulu kyali munda wabula bagenda okumulumako ng'ono mukwano gwange mpuliriza katula k'ebisebuka era bye bamusuubiriza okubeera nga bamuwalampirako bamufuula akadaala bamukolereko bye baagala bamuzannyireko byonna maneya ne emye kati Mpuuga ne kagulupu ko bakakirikike basalawo balabe nga beeyawula ku musajja ono kubanga ekyamazima yatuuka n'abalemerera ne babeera nga tebakyalina kyakkola ne basalawo okuwala namuwalane kati Mpuuga yatandise okugenda mu bantu ng'asamwasama n'ebigambo nti ate Kyagulanyi twamanya nti asiimuuka kakati bino byonna okubeera nga abyogera nga kino kitegeeza nti omusajja omulimu n'ogwamutuma okubeera nga akola obwambega gwamala dde okubeera nga gumulema kati bwe gumulema yasalawo okunyiiga n'agattako okubba n'agattako entondo kakati byonna n'abiteeka wamu kwe kwagala okubeera ng'akola empalana wabula omusajja amanyiddwa nga Wayiso Omufumbiro ebigambo bino yabiwuliddeko naye nga ffe bwe twabiwulira ku AKTV Media era engeri gy'abizzeemu naawe osaana ogyewulirireko okakase nti kasita olumba mwami Kyagulanyi obeera olinnye etokota oba olinnye y'amagye banange omusajja ono mumukebere nga ogamba nti wasoma oli elite ate n'ogamba nti banayenzi nasoma naye twajja ne tuteekateeka ono asiimuuka ataasoma nawuliraga nti twali tukimanyi omusajja naye ne mujja ne mukola ki ne mumwegattako ate neera luli akugamba nti ffe twatandika ensonga eno kati agamba twamwegattako tumanyi omusajja ono bw'atuula afumiitiriza nti ebintu byogera abantu bamuwuliriza n'ogamba abantu nti gw'ogamba nti wasoma gwagamba abantu nti wakola ki era oli wanjawulo wawandiika ne ku mazzi naye wawagira asiimuuka kitegeeza gwe musiimuufu nambemu n'omutembeetu mulaga abantu nti ye pulezidenti n'omwegatta nako n'akuwa n'ekifo nga kati omanye otya nti yakikuwa asiimuusi nti wali tokisaana kubanga byoyogera bikulaga nti kituufu wali tokisaana gwe wali omusiimuufu tewali olimba n'abantu okujjako kati bali mu kusasula okuteekateeka okuvuganya nga oli musasule naye n'ebitono bijugubaliddemu bikulemye okumanejinga just ekifo ky'obwa deputy president wakitunda ffe ate bingi bye tutagendamu nnyo kubanga tetwagala ate kubeera nga tukumalamu ekitiibwa ekyo ky'olina eky'obwataata kubanga ekyo kyo abaana tebakikolera application ekyobwataata tukikulekera kubanga ekyate abaana family tekikolera application oliako era nga gwe kitaawe
byonna byoyogera nebiba byaswaka banenga gwe kitaawe kati ffe tukuwa boundary eyo ntugaka tumuleke kale bo babonebone naye naye bino ebyomuntu ya showing up we mutayinza ku showing up tewali kweyo group muntu asobola ku giving up their position for the opposition tewali kwaba abantu abo bowulira oyagala bwe mupi era bwa president bwe baba babwagala baba basasuddwa okuba nti bamanaging ebbanga lye bamazeewo n'obutaswala okuva mu kisaawe because the Kyagulanyi Robert Center mu okujjako nga gwolina kuba butabika Kyagulanyi Robert Center mu yamala mu parliament emyaka ebiri n'azuula nti muli kirimu naye nga gw'okyalwana okuddayo ye n'agenda avuganye Kyagulanyi yalaze ensi nti omuntu ayinza okuva mu parliament atasoma nti omuntu oyinza obeera mu parliament kaakati nno biriwe nanga bigenda mu maaso mukwano gwange tutambula na mulongo waso omuluuta nsozi kafulu mu mbeera ng'ekalubye embeera ng'ekuzitoweredde ampuliza teweekwatakwata kyova olabanga ennamba y'essimu tugikuterawo enkya n'eggulu ey'omusajja ono muzeeyi waswa omuluuta nsozi akola ku nsonga ezo abamu oluusi muva ewammwe nga temunabye ku kyogo nga temulimira ku bijja oba oliawo nga temusabye na kusaba temugenzeeko mu mizikiti temugenzeeko mu makyaki wabula n'otambula butambuzi nga tosabye katonda kaakati nno omulongo waswa omuluuta nsozi ne bw'oba oli bulaaya ng'empapula zaalema viisa biki mugezeeko mukwano gwange tugenda kubeera nga wejjusa kaakati nno wulira ebigambo bino ebiva mu lubiri emmengu ebigambo bino bibadde bisirikidde okumala akaseera mwenna mujjukira twabakoleranga amawulire wano nga Ssaabasajja Kabaka ali mu ggwanga erya Namibia wabula ono okutwalibwayo yakukusibwa bukukusibwa ng'avudde mawanga ag'ebakyeruppe kubanga kigambibwa nti mu mawanga ag'abakyeruppe mbu baali balemeddwa okubeera nga bamujjanjaba obulwadde obwali bumutawaanya obulwadde obwali bumazeeko ebbanga ekimba ekyali kimbala embirizi kaakati mbu abasajja ne basalawo ne baga nti engeri gyekiri nti waliwo abakugu abali mu ggwanga erya Namibia ate mbunga nabo bava mu mawanga g'abakyeruppe kaakati abasajja bano ne basalawo okubeera nga Ssaabasajja Kabaka bamukulubbya musajja wattu ne bamutwala mu Africa mu desert mu ddungu ggwanga lya Namibia era wano waliwo okusika omuguwa mu bantu abakkiriza mu kino ekyokutwala Ssaabasajja Kabaka mu ggwanga erya Namibia Windhoek kyekibuga ekikulu okumujjanjaba wabula ate era nga waliwo ekiwayi naddala ekyaffe bamwoyo gwa ggwanga abaga nti tetuyinza kukiriza Ssaabasajja Kabaka kumujja mu ggwanga lya Germany ewali environment ennungi ewali abasawo abakugu abasalawo ne bakola n'amalwaliro ate mu mawanga aga Africa nga basinziira eri ate omujja Germany omutwala eyo kakati ebigambo byali bingi nnyo ebyayitingana ku nsonga eno era Ssaabasajja Kabaka n'okukomezebwawo e Uganda tebaalanga abasajja bali aba Namibia be baatuuka ne baga nti omusajja atulakidde omusajja adde ewaabwe olwo nga visa ye emaze okubeera nga eggwako kubanga bannayuganda bangi nnyo abagenda ku embassies ez'enjawulo ez'eggwanga erya Namibia naddala mu Bulaaya eyo ne beekalakaasa nga balangira eggwanga erya Namibia okuwamba Ssaabasajja Kabaka n'okubeera nga musajja baamukweka nga bakozesebwa mbu ku oda ya Mayiga amanyiddwa nga Katikkiro wa Buganda kaakati eggwanga erya Namibia lyawalirizibwa ne ligaa tetugenda kuzza bujja musajja ono visa ye Ssaabasajja Kabaka kubanga ebyatuukako twabiraba wabula Mayiga yavaayo naga nti twamukomeza obukomya nga tulaba embeera ye egenze eterera wabula gavumenti y'eggwanga erya Namibia yavaayo neetangaaza nega nti oluvannyuma lwa bannayuganda okuvaayo ne batukyomera ne babeera nga batulangira ku embase zaffe ez'enjawulo ne balaga obutali bumativu nga bagamba twawamba Kabaka waabwe y'ensonga lwaki tuganye okuzza viisa obujja eya Ssaabasajja mu ggwanga erya Namibia kakati nno Ssaabasajja Kabaka yakomezebwawo wabula waliwo amawulire amalala ameekusifu ate agatiisa ku nsonga eno gano nga galaga nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi yamaze dda okubeera nga akyatula nti abasajja bampambako dda Obuganda era ng'ono alumiriza nti kaakali essaawa zino Mayiga ye mukama we kyokka nga Kabaka ye yandibadde owokuntiko era nga yeerondera Mayiga Ssaabasajja agamba nti buli ekyetaaga okubuuzibwa takyalina kyayinza kunnyonnyola mubuuze Mayiga kubanga buli kimu yakimanyi era twalaba emikolo egy'amatikkira ga Ssaabasajja teyasobola kubeera nga alabikako mu buntu wabula wayitawo ennaku bbiri zokka nga bamaze otuga nti Ssaabasajja Kabaka embeera gy'alimu si nnungi nnyo tanaba kubeera redde kulabikako eri abantu n'alabikako ekyotereeyo e Masaka era Akaayi ng'ate atambula mu lujjudde lw'abantu ensi ne yeebuuza Ssaabasajja atalabise ku mikolo gye egy'amatikkira lwaki atalabikidde mu kyalo ng'atambula kakati ebigambo ebyo enkola yaffe nga bw'ogimanyi tetujja kubeera nga tubisirikira ffe nga ffe tulina obbikutegeeza obiwulire nga bw'obirabako otegeere ensi weeraga n'abantu baserwajja okwota bwe basinga nannyinimu entanama galye Kabaka ne bakubira Museveni essimu Museveni n'agamba Mayiga bagendeyo naye babeerewo Mayiga abeerewo olwatuuse nga banyumya
omuntu oyo omukulu n'abuuza Kabaka nti nalaba mu mawulire nti wali Namibia mu buwambe bituufu? Kabaka n'amugamba wuuyo mukama wange bw'oba obuuza oyo kati ye mukama wange. Kyekigambo Kabaka kye yazzeemu omugenyi muntu mukulu nnyo mu nsi. Kabaka n'agamba oyo omugenyi nga ne Mayiga wali n'amugamba buuza oyo ye mukama wange. Bino bye mbagamba first hand information. N'amugamba buuza oyo mukama wange yamanyi we natuuka e Namibia. Basende olubiri lwa Buganda sebo si lwa Kabaka si lwa Mayiga lwa Buganda. Bwe wabanga waliwo okutereeza ekikomera waliwo kye bagenda okukoleramu olukiiko lwa Buganda lulina okumanya ne lubuulira abazzukulu mulabe ejjoogo mujja genda mubitegeera mpola. Olwo olubiri lwa Buganda n'Abaganda. Okumanya olwo olubiri lukulu si lwa Balangira n'Abambejja bokka si lwa Kabaka yekka lwa Buganda lwa bazzukulu ba Buganda kubanga luyiseemu bakabaka bangi abatuddeawo abatuddeko awo ne bayitamu naye Buganda n'Abaganda ne basibaza olubiri kubanga Buganda si yakuggwawo Abaganda si bakuggwawo. Wabula ku mulembe gwa Mayiga bajja itegeera mpola ogwaffe gwali gwakubibabuya twali babuulira obudde bukyali n'okutuuka kati nga tebannabadumenya kibadde mu security alert. Abalangira n'Abambejja Abaganda abazzukulu ba Buganda bwe mutuula kubanga Katikkiro ebintu byakola birina kuba mu interest y'Abaganda. Bw'aba yagala kibalina kye bagenda okukolerawo ne bwe kuba kukyusa nga bagala kukyusa kikomera ku kizimba bulala balina okusooka okutugamba. Anti twabyogera nga mugamba buno propaganda wuyo propaganda. Waliwo abakubanga security alert ababana lwaki kati ate bitwayigira mu security alert kati ate bye ba discussing. Twagana nga musika tuwalete wali yukamu balimba kati ate be bamu be babona kati muna bagenda okutuusa mumulawo oyo musajja bwakukuseteeka twabibagamba mu security alert. Era nga tugenze mu constituency gye bayita Kawempe y'Amaserengeta, Kawempe South constituency wetulaze. Constituency eno atuliriza eri mu kibuga ekikulu eky'eggwanga Kampala ekiyikirirwa mu nnakibiina kya NUP Alhaji Kaziwe Bashir Mbazira yatwala ekitundu eky'Amaserengeta aga Kawempe ku kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform. Era tuwerabira nti constituency eno yetutadde ku minzaani olunaku olwaleero yerimu ekitebe ekikulu eky'ekibiina ekya National Unity Platform. Makerere Kavule bwe bali awo kakati atuliriza tukoze okulonyereza okwaffe ne twongera okwetegereza tulabe bakandidate abayinza okuba nga be baagala entebe ey'obubaka mu palamenti obw'ekitundu kino kamu 2026 bakandidate ki abaagala ekifo tugenza okwetegereza nga kyenkana bali 8 okujjaku nga wanaabawo abavuddemu nga akaseera kano bali 8. Okubbinkana okw'amaanyi okuliwo kulaga nti ekibiina kya NUP kuba n'8 kirinako nga 7. NRM erinako omubaka omu rather erinako eyeyagaliza omu kati NUP 7 ku 8. Kawempe y'Amaserengeta 226. Kakati ngenda kusooka mbakubuulire bonna abali mu lwese eno oluvannyuma nkubuulire ani ayinza okubeera n'omukisa omunene ddala kuba n'8 anti twagambye nti mizaani tubapimye ne tubategeera bulungi.
omunana bano kantandike n'omukyala gwe bayita Nakamya Fatiha. Ono munnakibiina kya National Resistance Movement y'omu ku beesuuddeyo edda agamba nti ekyakazibwe Bashir nkyagala. Nakamya Fatiha NRM moto egamba nti ssuubi lya Kawempe ku lw'enkulaakulana. Munnakibiina ekya NRM Nakamya Fatiha agamba nti NRM mundabewo nze ngenda okubbulwa Kawempe y'Amaserengeta. Kakati oyo waali kati mulimu munnakibiina kya National Unity Platform Muhammad Nsubuga kansala w'Ewandege ono ddoboozi lya Uganda bwe yeeyita Muhammad Nsubuga ddoboozi lya Uganda ava mu ttiimu Segirinya, ali mu ttiimu ya Segirinya. Omanyi bano byafuzi balina ttiimu. Muhammad Nsubuga ddoboozi lya Uganda agamba NUP. Ono wotambula mu bitundu bya Kawempe y'Amaserengeta. Ebitundu by'Amaserengeta yajuzadde ebipande. Bamuwadde tikiti oba tebannaba yajuzadda ebipande. Ayambadde akakofiira akamyufu Muhammad Nsubuga gwali awo. Kakati era waliwo munnakibiina kya National Unity Platform omulala ye Hassan Nsubuga naye agamba nti NUP mundabewo kazibwe Bashir nze musobola. Hassan Nsubuga ekitebe ekyekibiina wali Makerere Kavule abeerayo nnyo ne ku events ezimu ez'ekibiina alabwako Hassan Nsubuga. Kakati ne wabeerawo Emmanuel Serunjogi ow'eddembe ono ye ssentebe ow'eggombolola y'e Kawempe. Kakati agamba nti eggombolola ngenda kugireka njagala kuyingira mu palamenti ayagala kifo kyekimu. Emmanuel Serunjogi ssentebe w'e Kawempe ekitegeeza nti ye meya w'e Kawempe bassentebe badda. Ono ye meya w'e Kawempe Emmanuel Serunjogi munnakibiina ekya NUP. Events ezisinga n'emikolo egy'ekibiina kakati akibeerako nnyo era ayambala akakofiira akamyufu okuva e Kawempe. Meya agamba nti ekyo nkisuulawo ngenda kuba MP. Era kigamu kuba nti Roy Sembogga omu ku baali beegwanza ekifo kyekimu naye munnakibiina kya NUP omulundi guli kaali n'atagifuna ne bagiwa kazibwe Bashir Mbaziira. Ono yagamba nti nange wendi Mizan. Ono yagamba nti nange wendi. Kakati mu race still mulimu Alex Waiswa Mufumbiro. Okusinzira ku biriwo Alex Waiswa Mufumbiro mu race eno Kawempe y'Amaserengeta bwe yabadde wano ne tumubuuza tugamba nti waayi Waiswa Kawempe y'Amaserengeta kituufa mule gatambula. Yaganye okakasa nti mu race mwali naye n'agamba nti ye mu kibiina kya NUP alinga kyakulwanyisa. Bakama be we banamudeployinga wonna ajja kukwata bendera. Kati amawulire gabadde gatambula nti ekibiina kya NUP kirowooza okukwata Alex Waiswa Mufumbiro ono bamuteeke mu kitundu kino Kawempe y'Amaserengeta. Naye jjukira musajja ava mu bitundu ebya Eastern okulonda okuwedde yeesimbawo ku kibiina ku kadi y'ekibiina kyekimu mu Jinja municipality yakwata kyakusatu Alex Waiswa Mufumbiro. Amyuka omwogezi w'ekibiina omu ku bateerya ntama kigamba okuba nti ono mundu mmenye yakyagulanyi. Kakati ebiriwo biraga nti bakyayinza ekibiina kikyayinza okumuleeta Kawempe y'Amaserengeta. Kati nti akakwate kayina Kawempe agamba nti nasomera Kawempe y'omu ku basomera ku ssomero erya Kawempe Muziri mu secondary school. Kati agamba nti ekyo kimpa enkizo nange okujja okwenyiga mu Kawempe. Kyokka ye tannaba kuvaayo kakasa naye ensonda ezeesigika ziraga nti ekibiina kimulowoozaako bakyayinza okumukwanga kaadi najja n'asikira kazibe Bashir. Alex Waiswa Mufumbiro amyuka omwogezi w'ekibiina. Nsubuga Fatuma ono naye atuuliriza mu lwesi mwali yavuganyako ku bwa kansala moto agamba nti ffenna tulina omugabo mu Uganda. Activist era juzi mujjukira mu biseera ebyokulabika nti balwanyisa bannayuganda bwe baavaayo okwekalakasa ku lw'obuli bw'enguzi obufumbekedde mu palamenti. Y'omu ku bawanika ebipande era n'akwatibwa n'atwalibwa eruzira paka bwe bamweyimirira. Nsubuga Fatuma ayagala kaadi ya kibiina ekya NUP
activist Kawempe y'Amaserengeta agamba nti yagisobola. Then namba 8 ye Kazibe Bashiri Mbazira ono ye incumbent era ku kadi ekibiina kya National Unity Platform gye bavuddeko yaddenga ekibiina kye kyagamba tetugenda kugenda ggulu yagenda era bwe yatuuka eggulu yayogera n'ategeeza n'agamba nti proud member w'ekibiina kya NUP Kazibe Bashiri. Ekyokubiri n'ategeeza nti ye self appointed minister owa information yali ategeeza mu gavumenti ki tewali yamanya Kazibe Bashiri Mbazira. Ekitundu kyakiikiriramu omuli ekitebe ekya NUP nenga mukama we Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu mu president w'ekibiina agamba nti ono talabwangako yadde ku kitebe ky'ekibiina. Tekimanyiddwa Kazibe Bashiri Mbazira agenda kukomawo yeesimbewo oba teyeesimbewo. Bw'akomawo okwesimbawo anaddayo mu kibiina bamuwe tiketi y'ekibiina oba nedda. Kaakati otegedde bali 8 bali sofa 8 tetwakategeerako nejjukira nti race ekyali abamu basobola okuvaamu ne badda mu bitundu ebirala abalala ne beenyigamu bye tukuwatuliza si byankomeredde bali 8 sofa. NUP eyinako balinga 7 omu yekka yewa NRM. Kaakati atuliriza wano we tugenda bateeka ku minzaani 8 bano otegeere ani alina emikisa emingi 226 singa akalulu kabeera ka leero ani akira ku munne kati we tuleze. Minzaani 226 ne Bobi Wine ate temwina onja mwita Minzaani 226 to beat me soldier how beat me how abagamba President Museveni nti aveeko n'omutuwagano n'omuleeta tujjeko atawangula tuleete gwe banaawangula. Jeno Muhoozi Kainerugaba tannagamba tagenda kubeera president wa Uganda 2026 wabula yagambye 2026 tagenda kubeera ku ballot. Nga twolekera akalulu aka 2026 bangi beesowoddeyo okuttunka beeswanta ng'ate abandi emitima gibakuba. Bandi emitima gibakuba njagala kubateeka ku minzaani katubateeke ku minzaani tubapime tulabe tuveewo bali 8 kantandikire ku mukifo namba 8 ebiriwo biraga okusinziira ku biriwo ebiri ku ground n'ensonga endala of course zetwetegereza. Naye bye tukuwa si byankomeredde tugambye nti bisobola okukyuka olw'ensonga nti abantu bava mu reesa abapya ne bajja. Kati bw'otunuulira ebiriwo singa akalulu kabeera ka leero Kawempe y'Amaserengeta muna NRM Fatia emikisa ina mitono ddala okuwangula akalulu kano. Eno stronghold eya NUP we wali n'ekitebe muna NRM Nakamya Fatia kifo namba 8 sofa. Kakati Kazibe Bashiri Mbazira incumbent ono kiyinza okumubeerera ekizibu ennyo okuddamu okufuna kaadi y'ekibiina ku biriwo n'ebibaddewo. Ekifo namba 7 Haji Kazibe Bashiri Mbazira singa aba wakudda. Ekifo namba 6 ye Hassan Nsubuga singa kabeera ka leero abantu abo 8 benkubulidde nga bebakalemu namba 6. Omukyala Nansubuga Fatuma munakibiina kya NUP singa bisigala biri bwe biti mu reese eno sofa ekifo namba 5 yavuganyako ng'ayagala afune kaadi y'ekibiina 2021 ne batagimuwa ne bagiwa Kazibe Bashiri Mbazira. Roy Ssemboga bw'aba wakubeera mu reese paka 2026 kifo namba 4. Muhammad Nsubuga ddoboozi lya Uganda nga bwe yeeyita singa bawakasigala mu paka 2026 ekifo namba 3. Emmanuel Serunjojo Weddemba meeya w'e Kawempe omu ku baagala ekifo kino nga bwe nkutegeezezza singa bawakasigalamu ekifo namba 2. Kaakati Alex Waiswa Mufumbiro Blue ID Boy ezimu ku weapons eza Robert Kyagulanyi Ssentamu
ebimu ku byokulwanyisa by'alina bye yeesiga ennyo. Mbagambye nti okusinza kuwayiswa agamba nti ekibiina we kinamudeployinga wonna wajja okulaga. Kaakati singa ekibiina kimudeployinga n'okusinziira ku biriwo, ekibiina kiyinza okumuwandako eddusu nga tekinnawanda ku muntu mulala yenna, kuba na NUP abakirimu bayinza okumukwasa ekifo, bayinza okumukwanga kaadi y'ekibiina. Singa kibeera bwe kityo nga akwangiddwa kaadi y'ekibiina, Alex Waiswa Mufumbiro ono ye deputy spokesperson w'ekibiina kya NUP, bangi bamuyitambwa ya Kyagulanyi. Kasaba mu kuyimbulira oba owedde, kaakati bakulaga nti singa kabakanca Alex Waiswa Mufumbiro ekifo ekyakawempe atulirize y'amaserengeta aba ajja kukiwangula bulungi nnyo nnyini ddala, naye tugambye nti byonna bye tukuwadde si